tukanendeka. Victoria Gizi Wanirize Anita Semakokiro kama wange Ssaabasajja Kabaka nibaze Kabaka w'Obwakabaka bwa Buganda Elisine Gino Kibale Kitibwa Jendi Okwetabamu Emirundi Etano Kati Muli Ekibina Ekiwini Kiriza Awanyale Ssaabasajja Kabaka Ambassador, we wish you good health wherever you go after your tour of duty in Uganda. Thank you. Ssaabasajja Kabaka antumye okubalaba era kaakati mulaba alamusa omubaka ono abadde mulungi nnyo gye tuli ebbanga lyonna lyabadde mu Uganda. Kilomita 21 Ssaabasajja Kabaka atusiimudde. Kilomita 21 tulume 21 kilometers. 21 kilometers. Empologoma etuwulidde. Kilomita 10.
tugenze kilomita 5. Era litegeeza kutebuka atebuse emisanvu mingi. Twebaza Katonda amusobozesezza okutebuka emisanvu n'emyaka egyo 71 nazaawo Obwakabaka. Nebaza abantu bonna abazze okudduka olw'amazaalibwa ga Kabaka. Amazaalibwa ga Kabaka makulu kubanga Kabaka kyekitikkiro ky'ennono zaffe, n'olwekyo emyaka gye si gigye yekka ng'omuntu, gyaffe ng'eggwanga Buganda. Nze ndi wa mutima omulangira waali olulangira n'omulangira Mbogo tuli naye omuto, Oweekitiibwa Kaawaase wa Nnyonyi Ndiisa, nammwe mulina ebika byammwe. Ffenna entabiro yaffe ye Ssaabasajja Kabaka, n'olwekyo bwe ŋŋamba nti emyaka gye si gigye yekka ye ng'omuntu, naye gyaffe ffenna, kubanga ebika bisibuka mu lukiiko olwatuuzibwa ennono emyaka nga 9 emabega. N'olwekyo nsonga nkulu era tugyenyumiririzaamu nnyo, era tusaanye okwebaza Katonda n'okujaganya ng'Abaganda naye n'abantu ba Uganda. Obwakabaka bwa Buganda bukoze kinene nnyo mu Uganda, era ekyamazima ensi Uganda yazimbirwa ku Buganda. N'olwekyo nkakasa tulina bannaffe bangi okuva mu mambuka okutuuka mu Maserengeta, mu buvanjuba n'ebugwanjuba, tukolagana nabo bulungi, era bannayuganda bonna tubeebaza olw'enkolagana ennungi ne gavumenti eyawakati tukolagana nayo. Era mu nteekateeka zino ez'okujaguza amazaalibwa ga Kabaka, naddala ekitongole eky'obulamu tubadde nakyo nnyo mu kujjanjaba abantu, n'ekitongole ekya Uganda AIDS Commission tuli nakyo. Era emisinde gino giri mu kulwanyisa mukenenya. Twagala abasajja babeere basaale, bagende beekebeze, abalwadde banywe eddagala, abalamu beekuume, ate abavubuka nabo ebintu babyetangire okutuuka ng'ekiseera kituuse, babe balamu. Omulamu yakola, omulamu yeyeezimba, omulamu yaza Buganda ku ntikko. Nebaza nnyo bonna abeetabye mu misinde gino. Ndowooza kasookedde tutandika misinde gya Kabaka mu 2014. Gino gye misinde egisinza okwetabamu abantu abangi, emitwalo 13. Obusaatu bonna bwaweddewo, abantu babadde babuyaayaanira. Twebaza abantu bonna abeetabye mu misinde gino nga tulwanyisa mukenenya, nga tujaguza emyaka 71 egya Ssaabasajja Kabaka. Nebaza abavujjirizi bonna betubadde nabo, Airtel, I&M Bank, Vision Group, BBS, CBS n'abalala. Nebaza abakuumaddembe, abapoliisi, ab'amagye, tewabaddeewo mirerembe gyonna, ensonga zitambudde bulungi. Nebaza Oweekitiibwa Kaawaase, ssentebe w'enteekateeka, amyukibwa Oweekitiibwa Sserwanga n'abalala be bali nabo mu kuteekateeka emisinde gya Kabaka. Emisinde gino gye gisinga mu Afrika. Okugitegeka kitwala ebbanga ddene, amagezi mangi, amaanyi mangi, n'olwekyo tubeebaza nnyo. Mbebaza nammwe bannamawulire abasasanyiza amawulire gano, kubanga gabunye buli wamu, era teri atategedde emisinde, teri atategedde mazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka. Tusigale mu mwoyo ogwo, ate tukole ekyetaagisa tuzze Buganda ku ntikko. Abantu